Kaakati mujje tusinikemukko ku mannyo. Mujje tusekemukko. Ennaku z'omubbi ziba ana zokka. Ennaku zo bwe ziba tezinnaggwaayo osobola okubba nga bw'oyagala naye bwe ziggwaayo kapa omanyi yakwalula esiridde. Kati ssenkaggala oyo gwe mulaba akikiitanira ku ggeeti mubbi, ennaku ze ez'obubbi ziweddeyo. Bamukutte teri amugobye na kumugoba. Kakati omukulu oyo yazze kubba era yayise mu ggeeti eyo gy'olaba gy'awalampa okufuluma. Abadde ayingidde abbe ne nnyini kikomera kino n'atuuka. Bw'atuuse omukulu ayagadde okukikiita n'adduke. Ayagala okukikiita n'adduke. Kati mu kwagala okudduka awalampye eggeeti eno. Kati zino ggeeti zibaako obuntu obulinga ng'obw'amafumu. Ate mulowooza empale teremeddemu kantu k'effumu ng'agezaako okwekikiita n'agende. Nannyini nnyumba eno gy'azze okubba y'ono ali mu mmotoka amulaba ye alina mu kuseka. Omuyeeye ali kukikiita n'ali ku ggeeti ayagala kudduka. Empale era alidde mu kantu ako akuuma n'alyoka alengejja ng'alinga nga gwe batadde ku minzaani. N'alyoka yeeyambula yenna obutaffaali n'abuteeka kungulu azze kubba gw'olaba oyo. Era naye obulimu gw'obubbi guwa emirimu. Kati sooka olabe omusajja yavudde ewaka oluusi alina ne famire n'abagamba ngenze kukola. Ali eno obubbi bumufuukidde akabasa. Omulimu yalonda gwa Lakizale. Kugenda kutwala bala bye bakoze. Omulowooza ennaku ze teziweddeeyo. Era ono bw'avudde mu mmotoka agenze ne bamukwata bulungi nga tebalwanye naye kugamba tatawanye nti naamugobe n'okumugoba nedda. Geeti emwekwatidde n'alyoka empale ne bamuwanika n'aleebeeta ng'alinga ali ku minzaani. Abavubuka muve ku bubbi. Muve ku bubbi, laba kye buli mu kubakola. Laba kye buli mu kubakola mazima ddala. Balyose, olyose. Kikugwana. Kati ono asaana ne muswaka ne mumuteeka ku ntandaalo ne mumuggyamu empale. In fact ono omulaba engeri kati geeti gy'emwekwatidde. Empale zivuddemu. Kati wano wooleetera embooko. N'olyoka omweweenyula nti takyasobola kati kuvaayo. Empale era alidde eri waggulu aleebeeta. Alinga gwe batadde ku kalabba. N'olyoka omweweenyula embooko ku butaffaali okwo nga talina ngeri gy'ayinza kwekwatayo yeenyenya bwenyeenya bw'ati. Wuwi n'okuba embaata. Tasobola kuddamu kubba ono. Kankutuuseko akatambi kano okerabireko. Vidiyo nkusaba ogimpereka like. Vidiyo yiino naye baaba bakulyose. Il a failli se niquer, mais je crois qu'il va se niquer le skin. Il est en train de se niquer le skin. Il est bloqué. Il est bloqué. C'est pas possible. Kaakati omukulu ono annyumidde sijja kubalimba. Annyumidde n'ansesa ebyaddala mu butuufu omulimu gwo yalonda gwa Lakizale gumufuukidde akabasa. Abavubuka olwaki temwagala kukola? Oba lwaki abantu temwagala kukola? Mwe ne mubeerawo nga mwagala bwagazi kubba bantu, mwagala kujja kunyaga bintu. Omuntu ebintu by'amaze ebbanga ng'akola ng'atobera. Weeyagala ssebo jjo obinone mu kiro kimu, ssenkaggale gwe otambule ogende. Ogende nakyo nga weeyagala. Muganda wange, ne bano be mujja okubba nabo basaba tebatudde. Omuntu agera ku makya n'asaba n'agamba ayi Mukama Katonda nsaba onkuumire emmaali yange eno. Kati Katonda essaala aba aziwulidde. Omwami ono geeti emwekwatidde tebalina sikaali waka. Geeti ekoze nga sikaali naye bannanga akikiita. Gwe sooka olabe bw'atunula. Sooka omulabe bw'atunula.
naye nga sinaba kuba nti ate mbongerayo CEO Michael Airport Pickup eri okuba nti ate kutambuza gwe wenna ayagala okutambula ng'oyagala kudda waka ova bweru osobola okuba nti ate otwekwata ndisobola okuba nti ate tukutambuza bulungi nnyo. Naawe wali eyo ng'oyagala okubaako ebintu by'olambula, oyagala kulambula poloti, oyagala kulambula nnyumba yo, osobola okuba nti ate ontumayo bulungi nnyo nnyini ddala ne ntuuka ku ground ne nkulambulira emmaali yo ne nkugamba nti ddala kituufu ebintu ku ground kyekyo. Oba olina abantu obayagala okuba nti ate osupurizinga bakulabirira abaana oyagala kubasiima, yonna osobola okuntumayo nensobola okuba nti ate mbatuukirira ne tusobola okuba nti tubasanyusa mu ngeri emu oba endala. So enamba yange y'essimu gy'olabawo wansi ku screen yo osobola okugikonako nesobola okuba nti tukwataganira ddala bulungi nnyo. Gikubeko ne ku WhatsApp kweri osobola okunterako ka message ne tuba nga ate tukwatagana bulungi nnyo. Kakati abavubuka obutaagala kukola kye kibatadde mu mbeera bw'eti nti abantu kati abavubuka baneeno beesigulidde nnyo mu kubba ne beerabira nti n'obubbi bulina expiry date. Obubbi bulina expiry date. Kati nze kankubuuli, singa ono nze namwesangidde, ate jjukira baneeno abantu abavuga mmotoka baba ne kibooko mu mmotoka, nze ono singa nze mwesangidde ebyo byabadde akikiitana okudduka okugenda, mbadde nja kumuleka kati awo geeti emukutte bulungi nga bw'omulaba awo, obuubina bwenna buli bweru, ndyoke nzijeyo kibooko muwewenyula emiggo okumala eddakiika nga 40 nga nkuba bukubi buli wensanze nga sizikizza. Ono aba tagenda kuddamu kubba wano. Obubbi tasobola kubuvaamu kubanga omuntu omubbi munnange zibansobera. Omuntu ne bamukwata ngabba ne bamukuba okubula okumutta era enkeera ogenda okumulaba nga ate balina gye bamukwatidde ewalala era ng'ali mu kubba. Kati ono obubbi tasobola kubuvaamu ne bw'omukuba mpozi ng'omutemyeko ku ggulu oba mukono, awo asobola okukkakkana. Naye ne bw'omukuba kibooko tasobola kubuvaamu. Naye kati ono okumwesasuza obulungi omukwata n'olyoka omwewenyula kibooko ku bubina obwo obutaliimu mpale n'omukubira eddakiika entono nnyo 40 n'owummulamu n'omuleka ng'ali awo aleebeeta talina maanyi, n'ogenda n'onywa ku mazzi n'ofuna akatebe wali wootula n'omubuuza ssebo tewali mirimu gy'oyinza kunoonya n'okola, oli mu kubba bubbi akyalengejja tonnamuggyayo, n'omala n'okomawo second route n'okuba wano tewali amutaasa, tewali poliisi, tewali okuba mubbi, n'omukuba eddakiika endala 40 ate ng'okubba bw'osanze cwa n'omala era n'otuula wali n'omugamba ssebo obubbi gwe mulimu gw'olaba ogusingayo gwe gwewalonda mu mirimu gyonna wasalawo kubba nodda, n'olyoka omwongera emirala emiggo okumala eddakiika 40 n'ogenda n'ofuna ku kyemisana wali n'olya ne ku kamere n'okamulira mu maaso, ate kati n'omala n'oleeta amazzi n'ogamuyiira n'omwongera emirala emiggo. Mu butuufu ogenda okumuvaako n'omugamba kayitambula ogende tasobola kuddamu kubba aba ajja kubba naye aba ajja kutwalamukko ebbanga. Ate n'ekirala omukuba buno obukongovule buno eno n'obwengeza bw'oti obukuba n'obwengeza kwegamba ne bubooteera bwe buti ne bubanga buli ggumire oba obamaze. Abavubuka bano basaana kuteekako maanyi, ababbi basaana kuteekako maanyi. Nze sikolagana na babbi, fe ababbi batukoze shege, batukoze ebintu. Kati nze wendabira ddala omubbi kabwanango. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebala nnyo okuba nti ate mugobera beekumira ku mukutu, subscribe nga tanaba kuba nti ate otogatako so okuba nti tutambulira ddala wamu. Kugenda maaso n'okuba nti okona mukapesa ka subscribe bomayizako na mukade akadde okaje mu personalize kateeke on 20 video gosoko okugiraba. Mubeere bulungi, mweraba.